Yes, for additive view jimbaniriza kadi kano mwasibye mutya muli mutya mwenna abafollowing nembebaza nembagamba nti mumpere video no kalike ate musubscribing munyigene kadi mbane updates ezinavali mbana amawulire agaba gatambula okwoterwa nga Uganda jukira wali member wa Aromatic Eyafudde amanyikiddwa nga Sematimba Peter abamba mita Semakula abamita Sematimba ono munagenda kubaziikibwa olunaku ndowooza olulwaliro mune Kitalo nnyo ekya Sematimba Moses bamuyita Peter sibitegera bulungi mwana amanya ge gano naye te ku kifaananyi kyendabako waswa Kayitale Moses Sematimba yazalibwa mu 95 iziti afudde mu 2025 Kitalo nnyo nyidira 85 ndabanga 85 amanyi kifaananyi kyewesemu naye nga munanga abasinga mujjukira mu film in my own son bamusinga okubanga mumujjukira abasinga mwanatu mumanyi nabadde manyi temujjukira nga mwamwera ne bambi mukyamujjukira omwami ono yafudde Kitalo nnyo nnyini ddala emu ku basajja abadde baluddeyo mu movie industry ggwanga lyattu Uganda omusajja ono Sematimba Peter bw'atyo bwe yafudde abasinga gwe bayita Sematimba Moses Kitalo nnyo ndowooza omulengerawo yali ne Amiseguje wa Aromatic Entertainment abasinga mwasonga mumanyira mu mugoowa mwali mumanyi ng'omugoowa abana mwasinga mumanyira mu my own son oba Bambi yafudde olunaku olw'eggulu Kitalo nnyo Maziiga na Lumbe ku side eyo Ntiisa mukyala we mukazi watu Bambi ali Maziiga mukyala we Ntiisa yafunye ekikangabwa ekitabanga omwami ono ekyaviddeko obuzibu ndowooza brain disease ndwadde ya bwongo yamuviddeko ku buzibu kubanga munnange afa Kitalo nnyo nnyini ddala ekya Sematimba Peter oba Sematimba Moses era nga Nanteza Fiona member wa Aromatic ayingidde okuba nga akonfaminga era nga agenze ku social media yonako olwaliro n'ateekawo n'agamba nti wumula mirembe Sematimba obaswa Kitalo nnyo Bambi tuli mu Idi kyokka Bambi ate family ye bali mu Maziiga eyo yensi bane ebintu by'ensuubizi biconfusing nga biri vice versa eno mubeera mu Maziiga ngeri eri abakuba ebidongo eno mubeera mu Lumbe lwakuziika ng'abaaba baniiba batumbudde bali mu mbaga ebintu by'ensi bimanyi oli abeera akaaba ng'eno eriyo asanyuka ngeri akaaba obwavu ngeri ayingiza obukadde n'obukadde bw'ensimbi ng'akati awo nebikutabula biri vice versa biconfusinga eyo yensi mwe tuwangaalira tuli mu Idi kyokka ate musajja atwambi agenda kuba aziikibwa olunaku olubali kugamba bitabula biconfusinga naye nga eyo yensi tulina okuba nga tugimanyira nti bwetyo bwetambula eri vice versa etambulira mu opposite naye nga Kitalo nnyo ekya Sematimba Peter oba Sematimba Moses waswa Sematimba gemanya ge munnange ndowooza galinga kufaananyi bagataddewo yazalibwa mu 85 avudde mu 2025 Kitalo nnyo Bambi Kitalo nnyo nnyini ddala ndowooza olengera mikwano gye abaali ku ka boat cruise nga bagenze kuba nga bajeganyaamukko Kitalo nnyo Bambi ndowooza oliyo mukyala njukira nga oliyo mukyala we oli ali emabega oli Kitalo nnyo Bambi ekya Sematimba Kitalo nnyo nnyini ddala Aromatic katunayongera okuba nga abagumya kuba akaseera kano Bambi kosi kangu ku side ya Aromatic Entertainment guno omwaka tegubatambulidde bulungi kyamazima tegunabatambulira kirya n'ogwedde gwennyini bafiirwa abantu baabwe mpola abantu baabwe bafa mpola banogoka mpola naye nga Katonda alina okuba nga abagumya n'okubayisa mu this current situation eno enkalu obweti basobola okuba nga bakola ki basobola okuba nga bakibuunuka following ku Fali News kosane KBTV jiwalioke ala TV Uganda now ezo na YouTube channel zange zi following tojja kubanga wajisa kubanga yona nteekayo ebyakabando zolengerawo nga ni Amiseguje wa Aromatic Entertainment Bambi Aromatic bweto bwekola ki abweti abantu bayo Bambi bajigenako naye katunangera kubanga abagumya n'okwongera okukuuma abo abasigaddewo kubanga aliwo n'omwana walo gwe nabagambeko yafiira mu kabenje oni yali wa Aromatic kugamba bafa Bambi mpola
naye Katonda ajja kuba asaasira Aromatic. Abo abasigaddewo babeere safe bonna babeere malembe. Naye nga kitalo nnyo agenda kubaziikibwa leero musajja mukulu ono Sematimba Peter. Abasinga bagamba Semakula, bagamba Sematimba naye nga amannya ge agadde Yakayi Sematimba. Sematimba ndowooza Sematimba Peter my own sign ndowooza olingi abasinga yafuna ebongi musinga okutegeera ndowooza omalengera my own sign yali walimu amizise comments abasinga musinga kimuluddeeko nasa olw'enkomerero sawa kati nengera okulanga mukyalo akasaba kayitawo mukyalo akadde kano si kaseera kangu kaseera kazibu nnyo kaseera kakambwe kaseera kakalobo kaseera kazibu ne Katonda engeri okubanga amugumya kubanga byo si byangu. Eyo yensi bwe bityo bikola ki bwe bityo bwetambula naye nga bitalo nnyo bambi ku saidi eyo famire ye Mukama Katonda engeri okubanga yagigumya kubaka akaseera bambi si kangu wadde n'akamu akaseera kano kubakola ki akaseera kano kebayitambula. Bulungi Faadi TV gye mbagala nnyo mwena kitalo nnyo bambi agenda kubazikibwa olwaleero mweraba.